Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda kalabudde abantu abategeka okwewandiisa okuvuganya ku bifo bya gavumenti ez'ebitundu mu nteekateeka etandise olwaleero okwewala okukozesa empapula enjingirire wamu n'okugoberera obukwakulizo bwonna obwateekeddwawo okusobozesa enteekateeka eno okutambula obulungi anti bulijjo agatawulira mukama waago ge gabikka entembo. Olunaku olwaleero akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda katandise okuwandiisa abantu abaagala okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo mu gavumenti ez'ebitundu nga Uganda yeeteekerateekera okulonda kwa bonna okwa 2026. Ssekamwa w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda Julius Mukyunguzi ategeezezza laadiyo y'embuga Kyabasa mu jugumiza ggwanga nti enteekateeka zonna ziwedde okusobozesa okuwandiisa bakansala bammeeya ab'ebibuga wamu ne bassentebe abazi disitulikiti abo abaagala okuvuganya ku bifo ebyo mu kalulu ka 2026. Era mu ggwanga lyonna mu disitulikiti 16 ne cities nga muzitwalidde 10 nga olwedde abakozi b'akakiiko by'okulonda bali mu offices ezo mu districts zonna ezo zenjogeddeko. Era olunaku olwaleero tugenda okusooka okusunsulamu abo abeggwanyiza entebe eya chairperson owa district oba city awamu ne mayors awamu ne councillors abatambulira ku mitendera egyo. Julius Mukyunguzi wabula agambye nti abakozi b'akakiiko ak'ebyokulonda baweereddwa ebiragiro eby'enjawulo okwekenneenya ebiwandiiko bazuule ebyo eby'ebikyupuli ebinaaleetebwa abantu abeegwanyiza okwewandiisa nga tebalina bisaanyizo bituufu kubanga bulijjo akalina abiri olonda ejjinja nga kalaba. Era ebiwandiiko ebijingirire bw'oba omanyi nga wagenda nassa n'okijja wano enassa tokireeta kuba abakozi b'akakiiko bajja kucekeneenya bategeere nti oba kifu oba kiramu. N'olwekyo empapula ezeetaagisa zeezo eziri genuine entuufu eziva mu UNEB. Naye okujingirira tebakigeza kuba n'etteeka libakwatako era bw'oleeta ekipapula ekijingirire osobola okuteekebwa mu kooti ne bakusiba emyaka egiri mu mateeka. Buli omu eyakima nomination papers twamuweerako guidelines nga ziraga biki ebyetaagisa. Waliwo ebyetaagisa mu mateeka okusasulayo ssente nomination fee eziri mu teeka okujjuza nomination forms ezo nga buli kimu ekyetaagisa bakijjuzza. Naye ekisinga obukulu kiri mu nneeyisa. Enneeyisa abo abagenda okujja ku bitebe by'akakiiko ebyokulonda mu district okwetooloola eggwanga balina okugoberera amateeka, balina okujja n'abantu abo abakiriziddwa mu tteeka era abeetaagisa ku nomination. Ate ku nomination abantu basatu be beetaagisa. Waliwo eyeegwanyiza ekifo n'abantu babiri abamusekondinga abamuwagira abamusemba. Kw'okusunsulamu abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu Kampala abo abeegwanyiza ebifo ebyo kutandise n'amaanyi era bannabyabufuzi ababyegwanyiza bakedde kweyiwa ntinda. Omusasi waffe Musisi John Kabituwe. Leero okusunsula abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu nga twandise mu butongole olwaleero ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda wano mu Kampala ekiri wano entinda. Akeetalo k'amaanyi nnyo era abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo enkoko bagikutte mumwa. Okusunsula okw'amaanyi okuliwo olwaleero okutandisa ennaku z'omwezi zino nga 3 mpaka ennaku z'omwezi nga 5 okuli bassentebe ba disitulikiti bammeeya b'ebibuga ne road meya wa Kampala wamu ne bakansala baabwe kutandise n'amaanyi era nga bangi nnyo bazze okugoberera amateeka agalambikiddwa akakiiko k'ebyokulonda. Wano entinda waliwo bannabyabufuzi bangi nnyo abammiddwa kkaadi mu bibiina byabwe ne bategeeza bazze okukwata obubonero bwalambikiddwa akakiiko k'ebyokulonda eri abantu abaagala okwesimbawo ku bwannamunigina era nga bwe muba mwagala ekifo kimu nga mwenna mugenda kujja independent obubonero mulina kulonda bwanjawulo omuntu asooka okwekwata akabonero yagenda nako. Abantu bonna ab'Emakindye balindiridde okuba nga bakiikirira omwana owaabwe munnamakindye. Neso ono gwe batuwadde yavudde e Kawempe ajja akiikirira Makindye. So olunaku lwaleero tukedde nnyo okulaba nga tukwata akabonero ffe abagenda okujja independent nga bonna baffe babugabye tukwata akabonero bannamakindye ke banaategeera obulungi ke banaasobola okwenyumirizaamu. Naye ekitugeezezza nga bulijjo process yonna yonna bweti oba olina okukeera ennyo okulaba nga gw'osooka okumaliriza ensonga zino. Akabonero bagenda Kampala ndi wa independent akabonero bakatuwa nga tutuuse wano. Ndi omu ku ba NUP abatafunye kaadi era nze mbadde nkiikirira abakyala aba Makindye district mu kibiina kya NUP mu Women League.
so mu ngeri y'emu n'abo abazze nga balina kaadi z'ebibiina bategeezezza bazze okugoberera amateeka gonna agalambikiddwa omuli okwekebejja emikono gye baleese egy'abantu ababasemba n'ebirala ebiringa ebyo. Lwakina 8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja Munanda gwe Musasi John. Okusunsulamu abagenda okwesimbawo ku mutendera gwa district kutandise enkya ya leero ku kitebe kya district y'e Wakiso. Saalongo Kauma Masembe naye gyali eno. Akakiiko k'ebyokulonda ebyokusunsula kabitegekedde wano ku district y'e Wakiso. Ngera bataddewo ebyokwerinda biri gulugulu ng'abasirikale abali mu byambalo ebya poliisi ebya bulijjo ate n'ebyamagye bonna beetolodde ekifo kino okakasa nti buli muntu ayingira ate era ayazibwa. Kyabasa bweyogeddeko na bano abakedde wano okusunsulwa kuliko abo batajjidde mu kibiina kyonna abazi ku bannamunigira nga bategeeza nti engeri gye babagambye nti obubonero bwakugabana ate nga asooka yakwata akalungi kati nti kyekimu ekibakeezezza. Ate abamu abali mu kibiina ekya Nuupu abatagadde kwatukiza mannya gaabwe bagambye nti ekisiza okubakeeza bano kwe kulaba nti babawandiisa ng'obudde bukyali kubanga baatidde dda anti mbu abamu ku bo batandise okubajjako kaadi oba oliawo bagenda okubeera nga bamunoonyeza okumuggyako kaadi nga ye yamaze dda okwewandiisa. Ko akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu akulira disitulikiti eno mu byokulonda Robert Musinguzi bategezezza nti olwaleero tebeetaaga disitulikiti yonna wabula beetaaga abantu babale naddala Entebbe municipality Makinde Ssaabagabo n'abalala. Tugenda kubeera n'aba Entebbe municipality Makinde Ssaabagabo Busiro South abo bagenda kwewandiisa leero abava mu constituencies ezo. Kulwa Kyabasa Kauma Masembe Webale Nyusa Longo Kauma Masembe mu ngeri y'emu n'abantu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu kulonda kwa bonna okujja mu district y'e Mityana ku ludda lwa gavumenti ez'ebitundu bakedde kannawanca okweyunira ekifo akakiiko k'ebyokulonda we kakubye enkambi bazzeeyo empapula zaabwe basunsulwemu bakkirizibwe okutandika okuwenja akalulu. Omusasi waffe James Kaana Sewuguzi ali Mityana. Mu bimuli by'embuga y'essaza Singo ematutuma mu kibuga Mityana abakakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mityana bwe basazeewo okukuba enkambi okukola omulimu gw'okuwandiisa abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku mutendera ogwa disitulikiti. We tutuukidde mu kifo kino ku ssaawa emu enkyaleero bangi ku beegwanyiza ebifo eby'enjawulo babadde baatuuse dda wadde nga abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bo babadde tebannatuuka. Mufo kino abogeddeko ne rediyo eno batuudde ensonga lwaki bakedde era ne basaba akakiiko k'ebyokulonda ku mulundi guno okulaba nga kabawa obukuumi obumala bakole ebibaleese okukola nga mpaawo abakuba ku mukono. Nze Kalyesuubula Francis nga nze neesowoddeyo okukiikirira abantu b'Sekanyusa Bukawunti kiiko olukulu olwa disitulikiti eno ey'e Mityana. Tusazeewo okukeera okulaba nga tukwata ebifo oba okukwata ennamba basobole okubeera nga batukolako mu bwangu era nga n'abakakiiko k'ebyokulonda e Mityana ffe tubasoose mu kifo we banaatuukira ffe tujja kuba twamaze dda okweteekateeka. Mannya gange nze Nakibuka Habiba kansala omukyala akiikira Ssekanyonyi Town Council stroke sub county ku disitulikiti e Mityana. Nsaba akakiiko k'ebyokulonda omulundi guno kabe keegendereza nnyo kabe keetegefu nnyo nga temuli kutubbira bululu nga temuli kutukuba miggo kwegamba batuwe security emala omuntu agiye yewandiise bulungi agenda ajaganye gy'abeera nga teri magye kutukuba miggo. Ku CBS FM ey'obujjajja